bandagiwa sirinkwatako india mu njudde bandagiwa se sina gyendaga bannange tata tuyite police tulete nkola wamu n'Ennyondo Media, Nnyondo Green, Nnyondo Estate Experts, Nnyondo Skilling School n'Ennyondo Charity. Abatwetaaze mutunoonyeeko ku namba zaffe zino +9715240674009 n'endala eri +25674271510 kweziri WhatsApp kweziri direct kweziri ebisagala mwerabire bannange tulina ebizigo ebirungi eby'abakyala n'abaami n'abaana ebikolera ddala obulungi biri mu UAE ne Uganda weebiri kozi ne mu nsi ez'enjawulo tubiweereza wonna wooli tusomesa abantu abakulu n'abaana abato products zaffe wano ku Nnyondo Skilling School tusomesa liquid soap shampoo sabbuuni n'ebintu bingi jik n'ebintu bingi ebyenjawulo bannange abaagadde okusoma amanamba gaffe kwegali mujje musome mpozi n'abaagala amataka n'amayumba agawedde nammwe mutunoonyeeko kakati ensonga eriwo ye story yaffe ey'omuvubuka gwe bayita Brian kansubire nti mugijjukira waliwo omuvubuka gwe bayita Brian yagenda ku kyeyo n'akola ebbanga ddene nga ssente ze azisindikira maama we naye maama teyamuyisa bulungi ssente z'omwana n'aba nga azirya ne bbaawe gwe yali yawasa kati omuvubuka oyo twagala tumanye kyaggweerawa ki ekyaddako kubanga tulina we twakoma naye waliwo ebintu ebimu ebineewuunyisa ku bazadde naddala abazadde abakyala omwana n'akwesiga n'akuweereza ssente zo gwe wamuzaala naye amazima n'oli akasente ke omwana obubwo ate n'okagabira abantu abalala ne beeyagala so omuvubuka yaŋŋambye Brian yaŋŋambye ali wano eno kamukoneko ndaba oba ekifo kyekituufu kye tulimu gende atunnyulemuuko kyaggweerawa ki ekyaddako wakube ono witi mbadde ntuusewo wane eno waliwo ekikomera kiriko 99 ewoola kale ngalenzi omukyalo twagala tumanyi kyaggweerawa maama yakola atya ne bbaawe ki kati ekiriwo twagala atunyonyola ali ku ki kyekiriwo byonna ebyaddako atitunyonyole
naggwerawa ku maama era yali etya ekyaddako olikuki ekyokola ekifaanagana kano ekisookera ddala ezeeko kuba tulaba nsanyusa okubalaba Nyando Media kunyamba bali kumbeerawo okusinga ne Kojja Lwasa beebazaako ensuukiso olw'ensonga nti simanyi bwe nyiza kitandika si bwe nyiza kimaliriza naye kiwanvu banyambiddwa okusinziira bwe nabisuubira ate nga sasudadde ekikumi so saba asobola abanneebaziza mu ngeri enjawulo yadde nga nange neebaziza mu ngeri enjawulo so ekyo kati kyensobola okukola kubeebaza kati ku byange tubadde bula netwetwolodde okuyisayisa mu bwangu n'obudde ki ekyaddako abalabi baagala kumanya ki ekyaddako mu bulamu obwo ekyaddako waliwo abantu abamu oba sima bwe nza kyogera naye kankiyita abantu abamu abambeereddewo abanyambyeko okugeza madamu Rosette nambeemu nina ekirabo kye siga kikukikka yinza obutakituusa kati namba 2 sikakija namba 2 Kojja Lwasa mbeereddewo Nyondo Media abo babaddewo azikoledde ddala ezanyirwako kakati baddewo nga tutambuze ensonga nga kubanga abantu abamu bembadde nkwatagana nabo bali baagala na kamera olw'ensonga ezimu zebatagala twogereko era mu kamera nga baaligaanira kamera netusigala nga tula n'olutalo munda nga sirya kamera nti tuleete tubalage gye tugenze tululwanira twatuusa ekiseera ne lutuuka ku nkomekerezo kati olutalo olwo twalumaliriza lwawedde naye ng'abantu abo benjogeddeko bannange oba olina buzibu bayite bakuyambe banyambye yange mbifunye nga bwe nyina obifuna n'akanyiriro tukalaba byatuuka siri ebiri bula ekirwadde ekyali kikuluma ekirwadde kyali ku ddagala kubanga baŋŋambye omwezi ogujja beebaddemu bankebere tulabe oba tutuuse n'eddagala naye lwonyina enjogero gingira nga yaterenya sikyali bubi nnyo nga luli kubanga luli nali nga n'ebyamaanyi sabbikola naye kati ngezaako kati ekirwadde ekyo tekyalimuuko ngeri yonna kyali kizungu kalumbe luzungu anti eri emirimu gye tukola omanyi abantu abasinga balina kyebeerabira nti wobeera ku nsi etali yammwe okozesa amaanyi ag'enjawulo okusobola okufuna kyokola nakozesa amaanyi mangi ate ebbanga ddene nambuli ngeri mba nina okufuna enjala nafuna ekizibu wano mu kikulu okukolola mbeera awo n'okolola obeera okolodde omusaayi naye ngenda ntegeera newankubadde ebintu bino eno bigenze kati bitambula bulungi naye owulira otya muli maama oyo mbadde saagala nnyo okumusonyiwa era mbadde njagala tugende kuba kino kyo njala nkikole mu kamera nga buli omu akola ki nga buli omu alaba mbadde njala tugende maama anviire mu byange akuviire mu bintu bagamba omuzadde tasobya kutweyo ensonga kiri kitya ebintu byobiri bitya ebintu byewakolerera akasente mwana gondoza era katugaleke kanyiriro kubanga kati ebintu byakuddizibwa byanzirizibwa buli kimu andi era ndowooza otulaba ab'okunywa tubunywa nga bwe tukola kyamenyekanye nti nkole ebyamaanyi ntula wali abaana ne bakola n'ogenda eri nosanga ku nawe n'owummulamuko nga wabonaabona naye n'ofuna ekikusaana kati mbadde nsaba nkole kino ekintu nga buli omu alaba kiri kwekwasa
maama yadde bagamba mbu omuzadde tasobya nze owange yakola ki yasobya toyinza kuwasiza mu mali ya mwana wo wasizemu omusajja kisoboka ekintu kiri nnyo kakati ye neeyisaayo eryetya kati sijja akyalinga luli maama okuva twayawukana okuva lwe baamusesemya ebyendo ensonga ezimu nti yandaga nti siri mwana we ekyo ekintu tosobola kikola mwana we tosobola so banansonyiwula obusungu obungi bwenkozesa naye buli amanyi nti olina omuntu wo ng'omwesiga mumuweereza bintu byo oba ssente oba ki tokola nsobi ate nga munange olaba maama yandibadde asembayo mu kwesigirwa naye bwe kiba nti ate yasookeddeko ogenda kwesigaani sente zaffe tujja zeterekeranga nga tugenze eyo nga menga omukisa guzebolaba munange nze mikwano gyange abaana bagenda ebweru era bagenda mbagamba genda ebweru ng'ovuddewo banka akawunti ng'oteekako akasenteko kitegeera okomawo ne weekolera ebibyo n'olema kufuna nkaala n'abantu bo abantu betuleka eno akola bibye beekolera bye anti sente kikemo oli wogera n'omutima ogweguti sente kikemo nga oli mukyala wange nakuleka eno naye ku maama wange eyanzaala infact yanetike mwezi 9 nandabirira emyaka egisoba mu 10 obati eyensonga lwaki yakusasula bwatyo kubanga yakwetikka akuzaala nakulabirira kyogamba bonna abalala omusasula kyogamba bonna abalala bwe babakola abaana baabwe munnange so ensonga eyo mbadde nsaba tugende tukikole mu lwatu nga buli mwalaba mama zambiire with a lot of confidence. naye ekyomukisa omulungi nti n'ebimu ku bye bali bawamba mu kyalo bya mukadde wange taata byali yandekera byonna byanjizibwa ne wali bwe baali batunda muzeeyi twakwatagana bulungi yembamulekera kubanga yali ataddewo ki sente ze eteekamu akasente ketwateesa netwogeramu n'abakakiiko LC nebagamba engeri gyali nti teyeesiza bwe teyeegaanye nebagamba muleke nange nenteberezaamu kuba nange akasente kamumenya ate nange nenteberezaamu nga naye akasente keyagulawo ate tumugobe bugobe kati ntulwako enteesa gye tuteesa n'abaako kagendo okasetunga nange oli taata muto oba bawamaama gwe yawasa yakozesa olukujjukujju n'atunda ku kyamuzeeyi taata ategerekeka kyamuzeeyi taata kati bwe yakitundako twakanya by the way era natundawo nekyamaanyi n'atunda saidi wa eno ku njuude ennyumba nyingi yazimba yatunda kati gwe yaguza nti gwe nateesa naye kubanga naye era nomuzeeyi twayogera naye ko twayogerakokko naye gwe yaguza olina bwobulisa siina naye twayogeramuko naye njogeramuko n'abantu b'ekitundu awo nebampako magezi era bwokimanyi nebagamba naawe sente zakumenya nga obaddeyo nasabirewenenye kate nga obayisizzaamu kati nono naye era waba abayisa so kati oli bwe yannyonnyolamu kyamaanyi abantu abakulu nambe nentulamu ngerako mujalo ekirowoozaamu nkireka ngamba kata byonna byanzirizibwa n'akasente kange nkugambye eri kinyuma kubanga osanze akasente ekituufu era twebaliza ddala kojja lwasa nnyonnyolya madamu rozeti tebatudde nno musajja lwasa waddala era njagala kugendayo mutwalire akalabo kajja kuba katinisi kinene naye nina akalabo ke kale buula ndowooza kati ekyobulamu bwange mwendi yasibakuba kati yakatifuna muki oba nyobebibi era bikwasaganya simanyi oba bimukwase bimukwase sinako bimu
bimukwasa so kati mbula ndio tugende tulabe mukadde tugende tulabe mukadde atuviire kyayina kitumwagaza yongereyo tulabe kutwala naye akasana nga kangi nnyo ate nga bagamba ekizoni yange nange bisaze kyuba omulimi yagiwulira akasaawe ya bbeeyi ya layisi ate nga byolimye bya layisi ate nga akasana tweyongereyo tulabe mukadde oyo oba tumufulumya oba bw'osazeewo naye ekintu kyakola kiruma kyekituufu kibi ate naye kibi bula wangi tutuuse naye mulwa tugireke eno waggulu mukadde w'omumanyi mbayinza ojjoonoona yandikasuka ejjinja wala yali asenda birwamu nga tusiba kati okubeera safe ekituufu agirese waggulu osinga abantu si bangu naye nga yejjaani nyamanyi kabadde ka surprise kaffe so kabadde ka surprise kaffe katika tukamukubeko nagwe akasana lekana kangi eno mulimu ogulaba ndowooza eno maaliyo twagala kwongerako kumaliriza kati nkozi bloka eri kumeka essaawa eyo nnusu 3 ya 3 eno mukyalo antogera n'ekigenda era ekiriko kale kajogere bampitirivu bazikubye naye nga yejjaali simanyi maama nze mutabani wo nga nsanyusa okulaba taata nange okusanga kakati obaddeeyo nondowoozaako kakati ekindeese maama sigenda tutuula katutuuleko mbadde njagala kola kino ekintu maama atuviire nga obudde bukyali maama ekindeese badde njagala oggyemu ebintu byo onviire otambule ogende obusungu okyabulina bwe butyo andi kakati maama nawe wandaga obusungu mu kusooka ondaga nti siri mwana wo kati nange nja kukulaga kati nange sikyakwetaaga ate oyagala kunguba bwotyo saagala
ngenda kugoba. Kungoba munju? Onfulumye munju eya kitaawo taata? Ogambadde taata nga nsaba. Nedda maama, anti kaakati olaba. Nenze mbadde manyi ebintu byaggwa. Tebyaggwa olw'ensonga maama bw'onaasigala wano nensigala nga kukumidde wano ojja sigala okola ekintu kyekimu nga bwakikola luli mu kusooka bw'ogenda okukikolamu kati so mbadde nsaba okugyawo ekyo kireme kuddamu kubaawo ng'ogende mwesange ne katabani ku kabbaako kyensaba ekyo tebigayeggaye kintu kyangu nnyo musajja wo gy'ali naye ayina kubanga mwamulaba. So ne taata omuntu olinga namugoba dda anti kaakati maama ekirungi oba ekibi nti nze sibeera wano nti wamma ndaba oba bakyali baki bannange mbadde nsaba mbawe tutuulirako tuteese mu nsonga eyo nze saagala kutuula mpozi bano naye nze saagala kutuula ensonga endeese maama yaku ensonga etuleese oba nze ndeese gwe kujjamu bibyo ogenda osanga omuntu taata omuntu namugoba dda mwana wange nsaba sonyiwo namugoba dda ne bw'oyingira mu nju temuli bintu bye bannange ate naawe maama leka kunsesa kuba ebirimu taata wo bye yalekera biriwo ensonga lwaki njagala onviire yeeno sibeera wano kakasa nti no temukyabeera na musajjawo kyekisooka ekyokubiri maama wampisa bubi ne bakugamba n'okugamba nti nno omwana we afunye accident ne bagamba muleete ki kati ebintu ng'ebyo omuntu oba tekyetaaga kuwa mukisa gwa kubiri kankitwale nti sikyalina maama kati gw'osazeewo ngobere ddala mbadde nteesa maana wange tutuule tuteese maama tetukyalina kyakuteesako olw'ensonga ezo ze nkugambye tutuuze n'omugenyi oli maama wamatutuulirize bannange temwaliwo lwe baatugoba wano nejjambya n'emiggo wamma maama nzikakkanye obyerabidde maama nzikakkanye katulako ebise bukambwe maama nzikakkanye maama nzikakkanye naye nze kyembadde nteesa kyekyo maama nzikakkanye munne eyayita maama wange wakakati wamma omwana wo toyinza kumuyisaba otyo nga ddala mwana wo omwetika emyezi 9 omulabiridde emyaka egisoba mu 23 wamma maama ebyaliwo omuntu namugoba dda mwana taata ayinza kukkiriza namugoba dda banna nze maama kye kyabadde agamba ebintu ebyobusika byonna okusinziira bwe wamuyisa n'ebyennakolerera maama agabimubeere mu mikono era luli nakimukwasa luli nakimukwasa oba ayagala nawano somukwasaawo siina buzibu anti kyenteesa nti okunkwasaawo nze kakase nti wange wamma ajjemu ebibye agende ewa bbaawe nze sisobola kukutwalanga mmange ng'osobola oleeta musajja mu nju ya kitange oba maama omusajja gw'olese nenkana naye kumpi kyenkana naye muyite taata bintu nga bikalu binaadde ndabanga owasiza mu nju y'abaana okuba nti wakolanga essente ate n'aziwa bbaawe kati maama ki ekiddako kati maama obadde muteesa muti nze mbadde nsaba tusooke tufuneko wetutuula tuteese ku nsonga eyo anti kati maama nze mbadde saagala byakutuula tuteese mbadde nsaba onnyamba oyingire gy'ebintu byogende nsaba busabi situka ogende mu nju oggyeyo kyoyita ebintu byo ofulume ogende wa bbaawo ate kati tuteekemu poliisi siterinkwata kuyingira mu nju gy'ebintu siina gye ndaga bannange tuyite poliisi tuleete bulesi kati b'amateeka kyolina okukola bukozi taata nsaba kunsonyiwa maama sigenda kukusonyiwa nga nawe bw'otansonyiwa kubanga ebintu mbitaddemu maanyi nze nga teyanzikiriza kati gweoyagala nkukolere ki nga gwe tewanzikiriza
Gago tewanzikiriza yingira munda ojjeyo ebintu byo otambula ogende. Nsaba busabi nno nga sinaba kubiteeka mu mateeka. Nsaba busabi maama nyamba. Nyamba oyingire ojjeyo ebintu byo otambula ogende osanga. Yingira mu njo ojjeyo ebintu byo otambula ogende. Genda atongamba kakasiro oyingire ojjeyo ebintu byo ogende. Sagala kwegayirira ako tokwata nako. Sagala. Ono njagala kojja afunye ebintu byatambula agende. Kojja ensonga eri bweti. Kojja nsaba mpulirize. Essaawa eno nzize. Bakkiriza ebintu byange baabivuubyanga biba ne binzirirwa. Bajja waneeno okumugamba ku nsonga zange. Yabagamba nti omwana simumanyi. Ne bamugezesa ne bamugamba omwana afunye accident yafudde. Yabagamba muleke mumuteeke wali eri. Nayogera bingi. Ate essaawa eno ayingire mu nju ajjemu gyayita ebintu bye atambule akole ki agende. Ennyumba talina gyagenda gitwa n'okufaako kunaatera. Lwaki tomusonyiwa n'akaddiira tajja bikola ebyo musonyiwe ebyo byoyogera tubimanyi oli mutuufu naye musonyiwe olwanyu abeere awo amalirewo ebizibu kubanga yennemesaawo nga wobimanyi baguzaawo eri okubibajjako byonna obadde obiraba obadde obimanyi zibadde entalo lwaki mbansigazo naye mbadde njagala omusonyiwe olw'embeera gy'alimu ne sente ze yatundatunda yazirya dda maama era twamusonyiwa takyamulina abeera wano kyalo kyekimuwa emmere gyali oyobola kyalo gali amalala bagava oli yagenda era amunoonyako sente yagenda yagusa bye yali ayagala omusajja yagenda mbadde njagala omusonyiwe kulwa nnyoko n'embi n'ensinga bwetambula amalirawo ebizibu byajjaffa gwoyinza okuba ojja kuwangala emyaka egisukka mwana naye kati awo yakyaweza emyaka egisukka 5 saaliganye naye yampisa bubi ne bamubikira nagamba bwe batyo bwe bakola ezo laavu zezalaavu kati takwagala kati yejjusa omanyi maama teyeetonda gwe mukulu okubanga gwakuzaala njagala nsaba kumusonyiwa olw'ekyalo nga bwe kitambula musonyiwe neerosi zabiyingiramu ne poliisi n'ebyo amateeka tewali kikkirizibwa kuddamu kuyingiramu ate anaabeerawo ogenda muleka wagende mu nsiko mwabaasula nsaba busabi agira abeeramu omusajja ekyaliwo naye nsaba omusonyiwe byonna ebyamusaba musonyiwe olw'obuzadde n'okuzaalibwa nsaba osonyiwe ennyoko byonna yabisobya yasobya byatali ejjusa ebyo tali byejjusa tebiridde njagala omusonyiwe ng'ensi bwetambula nze neetonze bannange musonyiwe ate katyongoba ndagewa Brian naawe okalubye bwotyo munnange okalubye omwana gwe nnezaalira okalubye naye nenkwegayirira nogaana gwe lwaki onkoowa nga nze kuzaala ogenda funa maama omulala tutuleko kakeeka tutuleko jangu mwana wange otule negayirira
Jangu taata otuule. Wamma maama tuulirako wa. Jangu tu. Jangu tuulireko wano. Buula. Buula njagala okukubuulira ekintu kino okiraba. Ne bw'onaatambula otya. Kale nange mbadde n'obusungu. Naye engeri mukadde gy'ayogeddemu ekwasiza ennaku sijja kulimba. Naye ne bw'onaatambula otya togenda kufunayo maama mulala. Era bagamba mbu abazadde tebasobya, abakulu tebasobya. Naye kyekituufu maama wasobya. Bannange nsaba maama wasobya mutabani we kigenze wala. Nsaba nsonyiwe. Nsaba nsonyiwe kyekyo. Ate n'oyogera ddala ebigambo ebibi ku mwana. Maama ebyo bibaawo. Ne weerabira nti omwana wuwo. Maama nsonyiwe nakisiimuulawo taata. Oba nakyogeza busungu nakisiimuulawo ssebo. Naye simanyi gaali mawaggali. Buula mbadde nteesa tukakkanemuko katono bambi. Mbadde nteesa Buula mbadde saagala kukakkana olw'ensonga ezo maama yampisa bubi. Ekyamazima namala emyaka 6 nga ndi eyo ntoba ne ntuuka kuno bampise ng'embwa. Can you imagine? Emyaka 6 ogimanyi? Ngimanyi. Ng'oli eyo etali yadde nnyoko ne nnyoko okozze naye akufukidde ekizibu gwe oba ggwe omusonyiwa. Buula olaba mbadde nsaba twesonyiwe kale bitubyemabi. Omusonyiwa era kisinzira munange embeera eba eriwo. Wabaawo embeera eriwo kusindiikiriza oba okusonyiwa maama n'okwerabira. Sigenda musonyiwa naye ngenda kumuleka. Sigenda musonyiwa ku byantuukako kuba nakati ndi mulwadde lwakuba ye. Osanga singa namala ebbanga linalimba zenze nganze salifunye buzibu na bulwadde. Ontegeera? Ngenda kumusonyiwa abeerewo. Sigenda kumugoba asigalewo. Olw'okuba nti muki? Muzadde wange. Naye anneerabire. Bannange ate lwaki nkwirabira? Lwaki nkwerabira? Bobo musonyiire n'ebyaliwo. Musonyiire ddala. Kojja. Musonyiire. Ensonga zino zaali zitandika. Kotto kye mbadde nsaba omukkiriza abeere mu nju. Neyanziza naye musonyiwe. Ebyaliwo byonna musonyiwe osobola n'omuleetera kasukaali. Mbadde saagala kubikola ebyo. Musonyiwe kati omukomewe mwana wange Buula yani. Musajja yagenda. Tonyiga bwofu. Amaka agasigala mu bw'omukyalo kye kimuyamba abantu be bamufaako. Nanti kati ye kyali ayagala. Kati bw'ogamba omulekaawo ng'omusonyi abeere mu kiyumba. Kojja. Ekyo kyali ayagala. Ekyo kyali ayagala. Kinali kola kyali tekimuyamba. Buula. Singa kyali kimuyamba. Bannange kakkana. Buula. Kakkanako. Mwanange lwaki olina obusungu bw'otyo? Lwaki olina obusungu bw'otyo? Obusungu obw'obutakoma kiki? N'entuuka n'okwetondera era okyalemye. Bannange obusungu obw'obutakoma kiki? Sikyayagala ze kwetonda byantama. Sigenda kubiddamu bannange nabimaze. Sigenda kubiddamu. Okubeera mu nnyumba ogenda beerawo naye tosubiramu kintu kyonna. Kuba ne yali andeetedde ye namugoba embwa nagigoba yagendera ddala. Nagigoba. Sakumatiza kojja. Atakyaddamu kuba ebbanga ly'omuleseewo yakukolerako emivuyo gyonna nze ngenda okulaba kabusi wansi. N'omusajja gwe yali amuwaga yakola yagenda yamulekaawo kitegeeza yeetonda ekikuleese kituyambye n'otuyamba. Obadde ojja musanga ng'ali mu nju yeetaddemu omugwa mulabba ng'alengejja. Olw'ebizibu by'atandise okufuna kati bingi tuyamba muyamba. Mmere nze mbadde nteesa bwenti. Nsaba busabi. Maama ogenda sigala mu nju naye tolina kyogera kunsuubiramu. Ekyo tukkiriziganye. Lwaki? Mwanange ne kasukaali tookampe. Gwe weetemerako ettaka. Sinze nali ne kasukaali tookampe mwana wange. Gwe weetemerako ettaka sinze. Nze nakugamba ne nkugamba byonna obikoze wagenda kubayo akaseera. Saakigamba? Wakiŋŋamba munnange. Ke kaseera ke kano ke mbadde nkugamba. Mwanange naye ondeetera akasukaali. Ensobi nazimala. Era sebo kojja. Mulesa simusonyiye. Mbadde njagala osonyire ddala lwa nsonga. Kuba omusanze ali bubi. Mbadde njagala embeera ye obadde tonnamugoba mu nju naye ali bubi. Bwe wamuleka
kitegeeza abadde anaatera okwetta, kitegeeza ekikuleese kyekitujja tutaasa byonna tutaasize ekibadde kindeese ono ye nnyoko oze kugoba nnyoko afiire ddala wampisa nojja naye tuyambire ddala n'omulabirire n'omulabirire banaatera n'obbagamba ku kyalo mweremereddwa ekyalo kitunuulidde bajja mulemerwa ekyalo kyamulemwa dda era ndowooza b'omusanze omulaba gwafaana naye twagala bw'oba osonyiira ddala banga gwamuzaala kati gwogenda ozaala nnyo gwogenda ozaala nnyo kibi nnyo okubeera eyo waggulu w'ensi eno ne bagamba olinawo omuzadde nga siinaawo abamu beegomba okuba n'omuzadde ogwo oba babiri tebabayina naye gwe okyayinawo naye ezo ensobi zikolwa bantu musonyiire ddala n'ebirala omulabire obusungu bwejjeeko ku mutima bolo kitegedde munnange ebigo bye nandikugambye muzeeyi byakugambye ate ne gyebuva ne gyebulaga tolisangayo maama mulala okitegeera musonyiwe obyerabire ojja kwezza mpolampola tetugambye nti mwagala ennyo nnyo nnyo nga bwe wali naye genda nga wezza mpolampola baganda bange nabonaabona oba mbonyeebonye n'okubako bwendi kati lw'abantu bamu ekintu ekikuliko kankigambe leero nze nazaalibwa omukazi maama wange akyaliwo gyali ali myaka 89 n'okusoba naye akyaliwo ninza okuntwala ewa kitange yandekawo nga nina wiiki ekyo waali namukyawa yagamba bizibu byamutuukako ye nebbaawo ate nze ku mwana nandibadde mwagala yagenda okukomawo nga n'emyaka 3 mwegi kati ni mu 6 kati gwe lwaki tosonyiwa ku kizibu kino ekitali ekyo nze maama wange gyali nkyamulabako era simuyinaako ttabu nange nali nyiize nga gwe maama nondekawo wiiki eki nonsuulaawo nnakukola naddanga oli wa myaka 35 okujja okundabako kati gwe ebizibu byosanze n'ennyoko bikyali bitono musonyiwe kati mweri ebbanga ery'emyaka 35 teyaddangako mabega kukulabako yakoma yajja oba nakuziika taata wange mwaga emyaka 35 yajja kuziika kitange naye nga nze neewuunya yamanya si nze namubikira kuba nali simanyi na gy'abeera naye kati mmanyi gy'abeera abeera namubende buula ndowooza ekintu bwe kityo okirabye naye maama yakulera n'abeerawo mu kugenda ebweru newankubadde yakola ebintu bingi ne munnange musonyiwe bw'oba ofunyeyo akasente omanye emikisa giva eri bazadde baba yeetowaza mbadde nsaba omusonyiwe naye era nekino nkisindika bw'oba ofunyeyo kasukaali maama muwe wangago kale gwe kitwale nti mpadde muntu gwe simanyi gwe muwe nga bw'onaasanga omuntu gw'otamanyiyeyo n'obaako kookola ki omumwa kati omutima gujja genda gudda mpolampola andi era nange mbadde nina kyejja okugamba nti kino kikole ekyokuyiga eri abazadde abeetwala nga abaana abato basonyi okwesola olulimi nti essaawa eno omwana agenza okukola akomyewo muyisizza bibyo sente zo zikozeseza weerazeraze ekyo kyekijja otuukawo ojja sanga nze muli mutima we baŋŋamba bwefuna ku magezi ng'agambuliriddwa oba oli nga ŋŋambyeko nga kojja bw'ayogedde so tutegeera nga ise kankikole ki kankireke maama mukole ki muleke nojja sangayo omulala atakola ki atasonyiwa so n'abazadde bakole ki nabo bayige beebeereremu kuba bw'onyiize nange nakola ki atwagalayo ekigambo kimu ekyokusonyiwa maama ngenda kumusonyiwa olw'ensonga nti ye muzadde wange muleke abeerewo kale kyesonyiwa maama nno munnange omwana akusonyiye munnange neyanziza taata naye kasukaali ajja kakuwanja tokeerabiranga nange maama kasukaali maama taata wange biwedde naye kinnumiemu kubanga badde njagala agende alabeko ku nsi bw'emenya musonyiwe ate musonyiwe omusonyiire ddala bagamba omuzadde tasobya oba yakusobya kituufu
naye musonyiwe. Kino si kyakusonyiwa, kyakwesonyiwa. Kyakwesonyiwa musonyiwe. Kuba kati weebuuzaamu bw'oba omufulumiza alagewa. Olaba bw'afiira mu kkubo n'afa ng'olina ekikolimo. Kankubula ekintu kimu. Omanyi tukuliriza nnyo ebyo ebikolimo. Naye ebintu bino mbiraba. Ebiseera ebisinga ne Katonda ng'oyo akolimye. Ne Katonda naye era akiraba naye mutuufu. Yamuyisa bw'ati lwaki okolima? Gumufe n'oguntu. Ekikolimo ky'omuzadde no kikwata dde oli musobya. Yadde ye musobya nga gw'oli mutuufu. Kyakutte dda. Kituufu naye. Omuzadde omala gasonyiwa ne wabakoze ki? Omala gasonyiwa ne weesi. Enewe naye. Kumwesonyiwa si kusonyiwa kuba bannaye mbulire. Ebiseera ebisinga tubonaabona olw'abantu abamu. Kati yaleeta omusajja we. Enewe simanyi. Kamwesonyiwe. So kale bannange abagoberezi baffe byebyo bwe twetukomekereza story ya Buula bwe tugikomekereza. Naye nga neeyongera okubajjukiza nti Dubai Rosette gyali nnyo. Kutumiddeko kasisita kange ka Rosette. Dubai gyali ennyo asuubuza ebizigo. Eyeetaaze osuubula ebizigo gyali abisuubuza era atunda ne package ez'emu. Banaye mumwettanire, ekisigo kyaffe kirungi nnyo, kya muddugavu n'omweru, ffenna tukikozesa n'eby'abaana abirina, eby'abasajja n'abaami. So banaye mugende mubisuubula, ekisigo kirungi, wooli wonna asobola okuyambako ebyo nno bannange. Naye nga tweyongera okwebaza Kojja Lwasa. Kojja Lwasa weebale nnyo omulimu gw'okola eri abaana, oyambye abaana bangi era ngenda maaso n'okukoowoola gwe wenna ng'oli eyo olina embeera ekusobedde, olina embeera eyagala okwefaananyiriza eya Buula, baakubba ku mulimu gy'oli bakuyisa bubi babboosi bo, waliwo eyatwala essente zo, olina embeera gy'oyitamu yonna embi, tebakusasula, wawola boola bagaana okuddiza ssente zo. Munnange wettanire Kojja Lwasa, ebintu ebyo abikolera ddala bulungi nnyo era aggusa ensonga, akufolowinga mpaka bw'omuggusa ensonga buli kimu ne kitereera mu bulamu bwo. N'ekirala ntumiddeko sisita wange Rosette e Dubai, atunda ebizigo byaffe birungi ebya Nyondo Glim, asuubuza atundira ne mu package era abisindikira ddala wonna wooli, oba oli Aleini, oli Abu Dhabi, oli ludda wa, ekisigo wonna wooli akikutuusaako ate kiri ku bbeeyi ennungi. So bannange mumwettanire, enamba zikweziri awo, n'abaagala okujja okusoma tubalinze, Uganda weetuli nnyo, tubalinze, mutuwe abaana, abazadde mutuwe abaana bammwe abato. Omwana yamala senior 4 talina kyakkola, muleete mu Nyondo Skilling School tumubangule ayige. Tulina ebisulo ebirungi, ali ewala osobola okujja n'osula naffe n'obeerawo ng'osoma. Bw'omaliriza munnaaye nga tukuta nga tubaako ne bye tukuyambamu mu bizinensi yo gy'oba ogenda okutandika. Naye nga abazadde mutwesigisa abaana, nammwe abantu abakulu nammwe tubaaniriza. Olwekyo mubeere bulungi. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya nze Nyondo Whitney, nga nkola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo, naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala abaagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli, tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli.